tunayingira na postmortem soko tunaye events ezibaddewo nga Jakana muganda nge Tanafa mu bwensi eno bamutomera. So we bamutomera, I don't know whether they took initiative police okunoonyereza lwaki Jakana bamutomera kwa yali wakufa sigira engeri accident n'ebisago bye yafuna Katonda n'amusaasira Jakana n'abaawo. Jakana aba akyali awo nga mulwadde bamukidnappinga. Obuzibu buva wali mu kumutomera wali. Yes. Bamutomerera ki accident because now we have 3 questions that are unanswered to this. Which one? Ani amutomera naye omuntu gwe mukwata ali mu condition ki? Kwanga government ene egenda funa ebizibu bingi, gwe mukwata ali mu condition ki? Bisegeera ekyo kikulu kubanga tuyinza kukwata muntu nga Jakana awenyera kwaba tubajja bafiirako mu ngalo munoonyi n'engeri gye mubyogeramu nga tebisoboka nkubuulira. Police pathologist bakola biki? How can you imprison a person awenyera? Ne bw'oba omuntu wamma yafudde birwadde bye. Jakana abantu bajja kukola ki? Bajja mumisinga nnyo. Bajja musibwa nnyo. Abadde akola ebintu biyamba eggwanga. Ate nga muntu waffe nnyo naye ketusabe Katonda amukole ki? Amasaasi tetusobola okukola ki? Tetusobola omukolera muganda waffe. Kitalo nnyo Stella kola program bweziti nga eddoboozi liri wansi naye kitalo nnyo ekyatuuse ku muganda waffe Jakana nadduli tukola omulimu gwegumu ate nga twemanyi kitegeera because waliwo ebintu bye tubeeramu naye abantu bano betukola omulimu gwegumu wano ogw'amawulire ffe abamu tetuli bannamawulire omulimu gwa social analyzation oba okwogera ebiba bigudde mu societies zaffe then tubaawo n'abakola analysis ku byobufuzi ne tubaawo ne ba activists. Kakati ye Jakana abadde activist. Jakana abadde activist yani beebo ababeera n'endowooza ez'ebyobufuzi okusingira ddala nga beesigamye nnyo ku byobufuzi naye nga baagala kuleeta nkyukakyuka oba reforms. Buli omuntu bw'atandika okwogera ku reforms mu kamwake okitegeera tibanne mbadde ndowooza naye nga za byabufuzi nga zeesigamye nnyo ku byobufuzi. They are activating for something better. Activist mwekiva bakyogera batya mu Luganda tu activate okuluubirirwa ekiruubirirwa ekyokuleetawo enkyukakyuka bannankyukakyuka. Yes, beba activist abadde munnankyukakyuka nnyo. Omuntu abadde bw'omumanyiko ki Jakana? Nasooka okulaba Jakana nali Makerere University. Lunaku lwe nasooka okulaba Jakana namumanyira ku Kankaka. Twalina omukutu wa Kankaka gwe yali alwaninga nga atukyaza. Kankaka najja naye Kankaka Tamale Mirundi official TM onge ekyayitibwa Tamale Mirundi official. Kankaka yagutunda I think is now a shareholder. Wadde teyatugamba nti yagutunda era naye tubaawo nnyo n'olutalo lw'amaanyi naye ne tumuboycottinga. Twalina endagaano gye bayita social contract etali mpandiike wadde twali tetugwagalamu ssente kubanga twagutandika mu covid awo weyajjira we gwakyakire nnyo nga Kankaka nga nsomesa abantu psychology nga naakajja kati Kankaka nandeetera ekirowoozo naŋŋamba nti Junior njagala taatawo mujjengako interview. Muzeeyi n'agaana naŋŋamba ze nnina zimmala nga muzeeyi tannategeera bintu bya social media nnyo. Kati muzeeyi we yava ku NBS ne mutula ne mugamba kati daddy twetaaga social media naye Kankaka ono engeri gye wakola naye ku ABS kubanga ali amukyaza ku ABS eya Pastor Iga mulungi okukyaza
kati munewe tutandika omukutu oki ogwo ogwa TMO nefe nga tetukwagala muki sente era ffe nga tetumanyi nti nebino ebintu bisasula by the way nga tetubimanyira nga tetwagala kubimanya kati nga batu bajja batugamba kaka agenda kukola erinnya abakolemu sente junior netandikawo YouTube natubaga nti afe sente za YouTube si kyekikulu information yaffe kola kikulu kati omukutu we gwatuuka ennyo nga gw'amaanyi nga tumaze otegeera nti gusasula kwe kutuula ne kankaka ne mugamba kakati kankaka muzeeyi oyo ojja n'okola naye program naye tekiba kibi nti bw'oba okuŋŋaanyizaayo obukadde 3 muweeyo kale akakadde kamu kitegeera si lwakuba nti mwavu oba nti talina naye just appreciation tiakola naawe oba kale sente zisobola okumuyamba nga mukola programu bwagulamu bwanywa ku kyokunwa bwakola ku bintu ebira kanka tekyamusanyusa tekyamusanyusa era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo because it's not a person who can be advised mayinza ndi frank omuntu mubuulira amazima ebintu birabiramu ango ndala but ekyo netukireka kasamwe namwe kwakyali kijja kutuleetera ki obuzibu olw'enkwatagana yaffe ekyo netukivaako netukirekera tetudangamu kukikola tukyogerako kati recently twali tuli awo tugenda okulaba agujje mu TMO gufuuse maluti biki ayinawo ebinnya byabiyita akoze n'amasaati tatwebuuzizaako temunange bantu bange nga bwe tutambudde emyaka 3 omukutu guno munenjagala ngukole ki ngukyuse naffe tumanyeeko wadde tuli ba shareholders abatasasulwa oba batalina ndagaano kito kyo tekyatuyisa bulungi era nemugisanga namukubiranga amasimu gatakyankwata nga takyankyaza in fact era nze maze omwaka mulamba nga sirinya ku TMO gye nali manyi nga TMO so netulira mbu yagutunda bwate yagutunza allegedde nti omuntu omu mu gavumenti kale byali awo nga matanka n'empale za gundi kati osisinkana wa Jakana kati ze Jakana musisinkana Makerere nga kanka kamuleese kanka kanangamba ono mutabani wa Nadduli agala tumwe platform nga tukyakwatagana kati kanka kabwatandika okugira ku platform yaffe kati kanka kalwaki yakikola yali atya muzeeyi yali tayagala ko muntu mulala ku mukutu ogwo nga tayagala amukyaze atakyaze abatunzi ba walagi atakyaze abamadagala nga omanya abantu ba YouTube bakola nti okola omukutu nga gw'amaanyi okyaze abantu b'amaanyi ate n'ogusebbeeyi shigira kwa abantu babina abantu specifically bakola ki beba following bo bebaagala tubula ngoteka interview ezimu nezitakola ki kati mune wenda bira Jakana ne tunyumya ne tuseka ebiseera ebyo Jakana yajira mu bintu bya Buganda ngaye fashion ye ya Buganda Buganda ino kutereza wano ningi bitu bisingo bungi by the way twaitukirezeganya naye ngira bituufu byayogera neki namulabako yali very research yaina research wa amanyi mungi nnyo ku bintu ebyo ebya Buganda ebyo ebya culture because he used to quote yazi nga ntuufu amanyika bakabichande this is what our generation is missing so bwe yagira mweyo ango nga si yabyabufuzi nnyo nga tannabafuuka activist nga si yabyabufuzi nnyo kati abantu munene bamwagala ngire boogala nnyo ebintu byaki byefaananyirizeewo ebyalumbuye kati following nagifunaawo nafuuka w'amaanyi nga wabatazze nga Jakana wabatazze abantu babuuza mutabani wa Nadduli ki ebiseera ebyo kati nange nenyingira Nuupu kati nembeera nga nze nga Jakana tayagala bintu bya Nuupu kwanze nange bye nali enkuba yali layini yange kati nze nempita mu bya Nuupu ye naayita eno mu bya Buganda kati awo ne tubeera nnyo ba mikwano nnyo ngerawo emalo shootinga nga ne Jakana bakola ki bamushootinga kati tubeerawo bwa Luganda nga buli awo kati we nava mu Nuupu recently kati awo we wava obutakwatagana bwange bulungi nnyo ne Jakana mu ndowooza kubanga yali avudde mu bya Buganda kati ng'afuusa activist ng'atandise okuyingizaamu element yaki ya politics kati we yingira element ya politics jjukira ate nange kati yeno ango gye nali nkola ki era n'afuna nnyo obuzibu ne twawukanye endowooza mu byobufuzi nga bwenzijja mwogerako ne mugamba Jakana kino si kituufu kati ate n'ekirala bwe yayingira ebya Buganda ebyo already yalina okuleetamu ebyabanyarwanda ebyo era ebintu ebitasanyula kubanga byali byabulabe nnyo gyali because bw'olumba amawanga
n'olumba amadini kati abalabo oba tukyamanyi mulabe oyani kubanga tamali bwenvawo ningamba nti mpala n'abanyarwanda baneiba bange bensula nabo wano simanyi oba nabo banyarwanda nzo sanga banyarwanda ba obi bange benasoma nabo nayo baba force balabe bange bakama bange ku milimo simanyi oba nabo balimo so you end up having something kyotasobola containinga hatenga bambi yali mwana muto ngali promising ngali articulate ngasomye lawyer so kati iyo ango jinavira ne muganti muganda wange awo okutesa okokoleki soko vewa wabinyo dawano wamugamba inamjangira nga ongambyogera openlenze sigeya sigire nale nakolanga video nga mugamba tigenda mpola abantu bano sibangu munange ebintu byenseno sibyangu nga wobiraba oli mwana mutoso nga ye ango mwezi jai kati abantu abamu abawagizibe nga tebakiraba bulungi nga wobimanyi Faruku nti people bagala nnyo abawaana abantu naye nga tebababulira ki mazima so naye ngate yampalana ekigira twasigala nga tunyumya naye nga si yeri ennyumya eki yaffe katate n'omukwano gwange ne kankaka ne gutandika okugenda nga tegufaye nga tetwogera bulungi olw'ebintu ebimu ebyabaawo ebitonotono so ye embeera kati mwe tubadde Jakana ne kankaka kati mba ndi awo recently nakoma okulaba nakoma okwogerako ne Jakana ndoza wiki nga bbiri emabega kubya kankaka mba ndi awo nga batabusolwa sente segera kankaka ne Jakana milioni 7 zali 7 batabukira ddati zali milioni meka recently we bayombe nnyo kubya sente kati we bayombe nnyo kubya sente ne meeting kankaka nankubira ne mu meeting Makerere before nga sinaba kati kyenkulekedde yawo Gashumba yankubira Frank Gashumba nangamba Julia ogwo mukutu gwa mwatoli mukwano gwa kankaka gamba kankaka editing ebintu ebyo by'abanyarwanda bikola ki bituyisa bubi kwe kutuza kankaka no mutabani wa Naduli nemba gamba nti ebintu by'abanyarwanda bigenda basibya there is a man called Bill yali ku side yawo era n'abayita biche by'emisango bye babaddemu segera by'emisango bye babaddemu nga babayita kati nga batandika okutabukira sente wano recently sente waliwe Jakana we bamutomera we yafuna accident Uganda bali ebweru bamuwereza nga sente kati nga kanka katatuusa bulungi bubaka akamane omwana omusiramu oyo obumaali nga tamutuusa bulungi waliwo obukakafu ntende zajja anga kati enkujira nga tamutuusa bulungi bumaali baba basindikidde Jakana mu ddwaliro nga amuwaayo naye ng'endala zikola kizisigala kati Jakana abavudde mu ddwaliro nga abantu waliwo ekibiina bakiyita UNN kiri bweru awo UNN bawagizi ba NUP bali bawagizi ba NUP era nabo bakyeyita nti bali mu activism ne bafuna obutakkaanya ne Bob Wine ekitegeera ngeri gyali atambuzaamu ekibiina bo bali ku federal bo bali babaagala federal system balina nabyo ebintu ebyo bakuba nange bampako ku sente nga nkyali mu NUP bagulira data bakuwaayo amasimu they are very supportive kati be bakubira Jakana ne bamuga wange musajja gwe obutasima bwaki ne tukuweereza sente epitirivu bwezi tyo notatwebaza tiziriwa ndi nga Jakana ali ku kitanda nga aliwa ng'avuddeyo ku kitanda gye yali yebaza abantu be kati aba UNN bamugamba nti naye obutatwebaza kiki nti natukuweereza sente bwezi tinotatwebaza tibaneesaazi manya nti mwazi wani kankaka kati aba akyali awo natandika okufuna messages ez'abantu nga bamugamba nga bamuweereza ki sente kati Jakana mukwogera kwe yagamba nti yafuna miliyoni ezo 4 kankaka ze yamuwa ate yaziwa na kitaawe ali haji Naduli era ye Jakana tekyamusanyula yagamba nti lwaki oba owa taata wange sente nga atenza akwatibwako ensonga ndiwo nakyayi kyakumpisa amasa nga yabyeyogerera mwennyini mu video ze yakola noono journalist omulala oyo naye yankyazaako Uganda ey'enkya yani oyo Wamala so kati bampita nfuuka mediator wakati wa kankaka nani ne Jakana nsanga kankaka mugambe Makerere bwoba wali sente z'omusajja olw'okuuma ekitiibwa kyo kankaka uya past okulya sente z'abalwadde kana ngezange bazirya ninzi nasirika esegera Faruku era mwe abamu abatono abatuusanga sente zange naye eriyeeyo bemmanyi balyanga ennusu sigire ukulya sente z'abalwadde n'aba ani akuyita obeere mediator ati kakati ampita mbeere mediator kankaka
ye yampita mbatabaganye nangamba mirundi nina ekizibu bwekiti ne bwekiti lwaki yampita nabyogerako ku mukutu ogumu ebintu byabwe kati kankaka nampita nanga nti actually amazima geegano ne tutuula emakerere ne kankaka nambuli ebintu bingi nnyo nangamba mutabani wa Nadduli oyo tasiima ojjukira ati fe abamuwa platform nti ekijjukira nangamba sente zenzize muwa yagulako n'ekibanja mukazi w'Omunyarwanda Emakindi Sibajja badde bamujjajabira yamugulira Volvo enkadde ku sente zembadde muwa mukazi wa Omunyarwanda ati wa Jakana mbuja badde asula mujawe biboze nawe anti nkubuulira bye baŋŋamba biza okuba si bituufu okitegera nkubuulira reported speech kye nagambibwa naŋŋamba kankaka enkwatagana yange yafa okuva omukazi oyo Omunyarwanda bwe yajja mukajjakana yabadde abatabula abantu abo okuva bwe yajja mu bulamu bwabwe yagamba ono ebigambo ani agamba mukazi wa Jakana w'Emakindi Omunyarwanda ye yabatabula ababiri abo yali tannajjanga enkwatagana yaabwe ennungi nga buli omu tayingiriza mu sowaani yamu nawulira mugamba nti abadde ayogera ku Banyarwanda ate kati ng'atalina omukazi kati nangaawo sakitegera bulungi okitegera nti ate Jakana abadde layini ye nga tayagala baki naye nga ye ate kankaka ngamba nti ono omukyala ayinza okuba state ki era okuva yajja yatutabula nembiwulira byonna bye yaŋŋamba yaŋŋamba muna ebintu bingi nnyo kakati munange kati okutabaganyako gwe ne kankaka mwakoma ku ki ati kakati nakubira Jakana essimu ne mugamba Jakana njagala tutuule mu meeting abantu babiri ebintu bino tubimale yaŋŋamba nja kuddira yasembayo okuŋŋamba yaŋŋamba muto wange nja kuddira ensonga ezo saagala nnyo ziwa budde. That's when I rested my case. Gwe mulundi gwe nasembayo ndowooza okwogera ne Jakana gwe nasembayo okwogera naye but kati tusooke tumenye Jakana kiki nze ndowooza nga tunnayingira na postmortem soko tunaye events ezibaddewo nga Jakana muganda wange tanava mu bulamu bw'ensi eno bamutomera accident yali y'amaanyi naye up to now simanyi oba because omuntu we bakutomera tulina okufuna ebintu bibiri, was it intentional or an accident? Sigiri olw'emirimu Jakana gy'abadde akola egiri sensitive because as an activist Jakana abadde ayogera ku mannya g'abantu ag'amaanyi nga naffe muneewe tukola buli otulira mu kamera eno tunyiza abantu bangi ate tusanyusa abantu bangi kitegeera so we bamutomera I don't know whether they took initiative police okunoonyereza lwaki Jakana bamutomera kwa ye yali wakufa sigira engeri accident n'ebisago bye yafuna Katonda n'amusaasira Jakana n'abaawo Jakana aba akyali awo nga mulwadde bamukidnappinga tebamukwata because there is arrest and kidnap tata wali aji Nadduli namunonya ku ma police station z'agenjawulo sigira era ali aji Nadduli mukugura kwe nagamba nti alina ne bajje n'abamu be yakubidde bamubuulira ensonga eyakwatisiza mutabani we because ali aji Nadduli mulwanyi be bamu ku baleeta gavumenti eno yafiirwa abaana basoba mu bana mu lutalo bw'oba tunnakwata mwana we kiba kirungi nnyo n'omugamba nti ali haji mulwanyi munnaffe tugenda kukwata omwana ono ku nsonga ne B teyamanya kati Jakana bw'agenda mu kkomera abruptly n'azuuka ate ng'ab'ebyokwerinda be bakola ki be bamwina kuba afande nanga yavaayo n'ayogera ti ab'ebyokwerinda n'ayogera n'emisango egyamukwatisa tegera egimu kusosola simanya mu mawanga simanya manyi bo tebabulwa misango kati ava mu kkomera kukomera kwennyini ku siini manyanga mu kooti bamuleeta mu kooti yalabikanga omukosefu because yali awenyera ng'era mulwadde nga alina injuries oba mukomera teyafunayo bujjanjabi bwe yali afuna eno kati ku kooti wennyini waliwo ekiwayi because tulina okumanya baani abalina interest mu musango guno ogw'okumukwata ate yeekwata ate gwoyinza okwekwatira wabeerawo sayidi ebeewaabidde okigira tulina okufuna why is this side involved bebaani
amanyi gaabwe gakomawa capacity ki the last 2 months zikusigira ekifaananyi nti wabaddewo ebitateredde mu bulamu bwa muganda wange Jakana kati bwafuluma ate kooti nga kooti emutadde because ene kooti ruling erina beesanyusa ne beekolaki ne beenyiiza kakati ebintu bibiri bisigadde biri fundamental nga bwe tulinda postmortem injuries ze yafuna mu accident ze zaamuviiriddeko obuzibu buno oba okumutwala mu kkomera he was limited to medication oba the other group the other party they have an interest nti kakati omusajja bamugjeyo mu kooti atusenzezza amaanyi agenda sigala because kooti yamulimitinga yamugata ddamu kwogera ku ki era bwe yavaayo mu kooti yakolanga video zidoza waziraba yebaza abantu asigadde akola emirimu gye so group eno babayita ku ziside sigumu siki sebiri who was after them and for what reason tulina otegeera bali balina capacity ki kakati munange bamusanze mu nyumba ng'afudde bamusanze mu nyumba ng'akoze ki ng'afudde so byonna bikola ki byewuunyisa kubanga okuva we yava mu kkomera abadde tali bubi fe abadde bamulaba ku media ko omuntu wabadde akola program nga takoze bbiri ko omuntu obagamba nti n'omuntu ono bamukyusiriza ku ddwaliro oba gundi bamuwadde ekitanda ke waliwo process omuntu gy'afiiramu ng'erabikako nawe nokkiriza nti munnaye gundi bambi bamuwa ekitanda ennaku nnya tasobodde obuzibu buva wali mu kumutomera wali yes bamutomerera ki accident because now we have 3 questions that are unanswered to this. Which one? Ani amutomera police emuyina intention ya liki that question also needs to be what to be answered sige to be answered so bwebito bibiri anyway entuuko z'omuntu zibaweze tezibaako ntuuko musiramu netuuko yes naye entuuko weziba zize okufa kwa butonde yafuna medication ng'avudde ati mu kkomera oba okuva mu accident bamujjanjaba oba yajja mangu ekyo nange kyenneebuuza yafuna obudde okurestinga ng'afunye ebisago ebyo ebya accident did he have that time to recover ko abantu bangi nnyo munne tebali coveringa omuntu n'ovujja mangu n'okomawo okukola mangu program naye nga mu butuufu olumizibwa kigera yafuna obudde yekka okuwummulamu because he needed rest omuntu oyinza kubanga gwe mulwadde gwazunga mu makomera gwazunga mu kooti you can't do all that oli ku program you can't do all that ndowooza yali alina okugendako Nairobi bantu kakati munne ekyo ekizibu ti yali alina okuwummulamu n'ategeera nti kati ndi mulwadde okitegeera because kati security yali vulnerable kigera Jakana was vulnerable because gwe batomedde these things have happened in less than 2 months si mwaka bino byonna nga bituuseewo bibaddewo mu kabanga akatono ninga biringanga bya lusaazi kigera ninga biimini eroti ku muntu eyasoma psychology enganza there is something after this person ye kyatanaba kulaba so ensi gye tuwangaaliramu naye balaka bamuvuga speed omuzza mu mawulire like omuzza mu public baali balina omuwa n'arestinga kakati yes alaka abadde akaluusanya nnyo eno mulimu bya sente simanyi bamubba sente musajja watte eno alina okufuna obujjanjabi pressure ndowooza ne pressure nabyo bibaawo bingi ate bwe bamusiba mu kkomera obujjanjabi bwe yali afuna yasigala abufuna come is a sick man tuyina amateeka agakwata abalwadde mu ggwanga lino because ebyokukwata abantu kale bibeerewo naye omuntu gwe mukwata ali mu condition ki kubanga gavumenti eno egenda afuna ebizibu bingi gwe mukwata ali mu condition ki bisegeera
ekyo kikulu kubanga tuyinza kukwata muntu nga Jakana awenyera kwaba tubajja bafiirako mu ngalo munoonyi n'engeri gye mubyogeramu nga tebisoboka nkubuulira police pathologist bakola biki? How can you imprison a person awenyera ne bwoba omuntu wamma yafudde birwadde bye? You cannot erase the other picture that a professional body crimes tezisobola kulinda. Osigera kati mwe mwasiiga ekifaananyi nti nammwe mulinamu input. Osigera kati ne pastor yiga naye yafa afudde muki mukomera lozovaayo ng'okooye tocha gundi psychology osula ku seminti. Prison is not enough. Wesibire rabe eno room ninje sibiramu olunaku nga sifulumye endwala. Being out is medicine. Ne okugamba nti beerawo olunaku ne luziba n'okwata olwokubiri sakozi n'okwata olwokusatu sigira ate ng'oli mulwadde. You don't know what it can bring. Kifulanga omuntu bw'alwala yeetaaga okuwummula. You need rest. Abantu beewe ku budde bawummule. Yali alina okuwummula Jakana. Yali alina okusooka okukomya ebyo ebya pulogulaamu. Nze nalwala tewandaba nga ndwadde bansibiranga ewaka asooka kuwummuza nga interview mpulira nzaagala nga n'okwogera nkwagala naye nga bagamba nedda omwana ono yeetaaga kukola ki kuwummula. Ani yamuvuga omuteekako amawulire aga pressure ati kakati bambi naye muntu mukulu okitegera. Jakana yabadde atuusa ekiseera nti muto naye ate abadde atuuse nga yeesalirawo kitegeera. Kati bambi nga ne taata we naye era ebiseera ebimu abadde nga agamba nti njawukana nnyo ne taata wange nange newe njawukana ne taata wange. Fe abaana balenzi newe tukula twesalirawo ebintu ebimu kitegeera. Tibayinza okuwa advice naye kati emyaka bambi gy'abadde aliko abadde yeesalirawo nga tuyinza kuleeta kamera Faruku n'atayogera because kyekintu kyabadde akola ki kyabadde ayagala kyabadde asinga okwagala. Naye generation yaffe eno efiiriddwa nnyo abantu abaana bwe batyo Faruku bwe baba bagenda bakola ki batuvaako kiba kintu kiki abadde ne content kiba kintu kibi abadde yasoma and bwe bityo ebyensimu newe bikola ki webiba naye nga kintu kibi nnyo. Jakana abantu bajja kukola ki bajja mumisinga nnyo bajja musibwa nnyo abadde akola ebintu biyamba eggwanga ate nga muntu waffe nnyo naye ketusabe Katonda amukole ki amusaasi tetusobola okukola ki kyetusobola omukolera muganda waffe naye nga byonna Katonda yasinga okukola ki yasinga okumanya Faruku naye nga ebyensimu nesiki ayagena tuli tumusaasira nnyo mwana we abadde amwagala nnyo ate nga Jakana si mubbi abadde tawemula abadde very articulate abadde intellectual buli omu abeera ku media akola ensobi zibeerawo okitegeera naye tetuddamu kukwata bantu baki bantu balwadde ndowooza twewe ekitiibwa ate buli omu akole ekyamuleeta ki mu nsi kubanga bwe ntunuulira eggwanga lino n'abaana abo abamu boogeza bulumi abamu mbeera gavumenti yaffe erina okulaba nti lwaki abaana bano naddala abaana b'abalwanyi because Jakana taata we yakola ki yalwana baganda be bafiira mu lutalo lwaki tebateekawo negotiation ne bawulira abantu bano amaloboozi gaabwe lwaki tewabaawo consensus okutegeeragana okusinga okugamba nti tugenda kwekwata tugenda kwesiba tugenda
kwevuma kitegeera so olinga nga nti gavumenti otegeera obuzibu bw'abantu bano aboogera buvaawa abantu abamu tebanoonya ssente. They just need to be understood. Tabona nga babaana ba Nuupu bayina ebintu ebimu bye byogera ni baana bato tulaba nga gavumenti yaffe erina okukola ki kale kati nze bwe ndaba abaana abo abato abalina ebirowoozo ebirungi ebisobola okuzimba eggwanga because Jakana abadde akola program nefuna $5,000 ng'alina abantu babamukirizamu alina abantu bakola ki ba inspiring ng'omuntu omulala yenna naye bwe bityo webiri. So gavumenti erina okutegeera abavubuka obuvumi bwawe buvaawa ababayambye batya ne generation ene efiiriddwa nnyo bavubuka batono abasomye abasobola kuanalyzinga issue because kakati ku media okutali Jakana kati mulala kyawa asobola okwogera ebintu nga tawemula nga tavuma sigira ng'ate ensonga zaawa ziri critical kitegeera because institution zaffe zino nazo zeetaaga okukyekingibwa zikola omulimu ogwazireesa. Bwe manga ndi Muganda nga ndaba ebibye ebigenda maaso mu Buganda tekinzigyako nti ensonga ezo bwe nzoogerako then nfuuka mulabe wa ggwanga. I think abantu abo abaana bayitawo abo abaana beetaaga kutuuza ne muba babuulira kitegeera gavumenti eno esobola okukwata abaana bonna abali mu media they lack proper jobs tebalina mirimu gwe bawa ebyokulula baba banaddamu ne bakola ki abantu abali awo ku social media abasinga obungi they just lack proper jobs kitegeera muyite omugeyi wange tugenda kuwa omulimu genda mu factory enteekateeka yaffe eri wano mubengeejingi nze Jeno Damulira yampitako wano ku bya sipapa nengamba ango gy'okuba nfu ekisigira I sat with him ninga Jeno netunyumya nimunyunyula nti mbadde ndi kweno saidi niye n'ebintu byengamba ku sipapa neneewuunya nengamba n'okungamba nti sipapa balina meeting naye nze siraba nko mu Uganda gwe baagala nga sipapa gwe bajja no bakuyita batye batule naawe so bakwegayirira mbujjamu mbwobuuma mbujjamu sayirini simanya sipapa Tereza ku mpisa nga balaba basiba busibi ekigera kati we nawulira ebyo ate nali very hard nti most of Ugandans tebaba wachi that privilege nti bajja no bajja batule naye nga batula ne sipapa ekigera But papa kwata bukwasiga abasamuki naye omusajja yanyinyonyola nanyinyonyola DNA engeri gye bazijja ku site nga abaddewo obubbi singa babba wano bakwata DNA ey'omuntu oyo abbye ne bagitereka kati buli mubbi gwe bafuna bwe bakwata ngobbye wala basooka muzidi DNA olabo bazifaanagana so abaana information tebagiina naye nga balina ogituwa bali mu gavumenti abalina ogibawa beetuddeko uli mukola myoga simanya nadizi simanya biki n'abasobola okugerera nadizi ate be bano be bazalawa ekigera itabo bana balina opwabo basobola okwatitulatinga ebintu kubanga kyagala ekigaano baboogera bya kisiro baboogera bya kigezi they have a following be baliwo basobola binyonyola basobola binyonyola bali abagwagwa baabwe gobolooza nti basiru kati gwe naawe funayo bolooza nti bagezi bagende banyonyole bagezi okay kiriwo kakati abasiru leka banyonyole basiru bannaabwe naye ng'oli nabo naawe bolooza nti bagezi leka banyonyole bagezi bannaabwe ate gwe boyita abasiru ate tobawadde mukisa ate boyita abasiru ate tobawadde mukisa kubulira lwaki basiru kitegeera ye problem eri mu Uganda kati gwe okungiriza nnyo abagezi naye nabo bwoba baliyo bawadde omukisa bakule lwaki bagezi lwaki gwe bolooza nti basota ne bano nabo mu busiru bwabwe bolooza nti basiru bawo omukisa lwaki basiru so kakati kyekyo ekibulamu bakiyita consensus middle ground kitegeera so gavumenti eno kirina okukola naye kakati lwaki tebakikola attitude ekigera eriyo abantu abali mu inaalimu oba bali mu gavumenti nga bo balowooza mbu tuli mu lutalo isisiraba nsonga lwaki nkuba omwana wa Nuupu for what ffenna tuli bannayuganda tusasula omusolo owa Nuupu bw'aba alina kyakoze omwadde omukisa omuwuliriza nga Jeno Damulira bwe yampita ku bya sipapa nabo abaana abayite nabo bawa omukisa bageti bannange ekintu kino kiri bwe kiti
Okitegera nika tulaba ba bloga bamu nga kubalayini enfu ddala ba PR departments olaba mutako omwo waliwo instances zibaawo aba bloga bamu ne bankubira nga bino ebya spina ne muwafa agale kigaano baba akusasudde ekitoofo kye kino gwe genda okuba ebifu neze ekitoofo nkikoze nkikuwadde era njagala nnyo okuba ebifu byo nga mu mutima gwo kimanyi nti tamala owa PR oba communication officer kulandiza mpadde ebituufu neze sobola gamba nti kubanga nti new vision oba NTV zokaze njo komako stream media ina target market yayo ne social media nayo njibaddeko manyi bosobola okuwa information wakati bane kito kino tukyagala bwe kiti mukigete kakati bwe buzibu tulina scarcity of information okuva mu government kati bambi bano bakuba ebifu unknowingly nga state yeyingirawo computer misuse before you bring that computer misuse soko banyonyole kale gwe bawe ebituufu babulire ebituufu bakube nga gwabadde ebituufu ne ogenda mu departments za government edda nga sinagenda mu government nagenda ka ku parliament nga nina byennoonya bayina sebo communication officer department nene ninga bakweragirako I come back tomorrow firstly that information is secret but these are public things tewali wukibaita security omwana ngagenda ku social media nga kati omwana ngagenda ku katula ebya Uganda Air ebya Uganda Air it was a battle of information basenyonyi kye bayina babasinga media kaye senyonyi ajja kujja gaye babbi banange mutuyambe bano tubatwala babbi naye babbi obubbi bwabwe bukomawa ye babbaki naye ate bali tebeyambi naye ate bali ne bali ne bubali kusasanya information kati okitegedde kati bano ne basigala nga gurupu emu eri waggulu kati ne bano nabo bajja gendera ku gurupu eri senyonyi wamuwulidde yakulira kwa safi mukyala oyo mubbi munne yabba obuwumbi 100 nepe mu gavumenti wabiirewo kati ffe mu ministry accounting officer permanent secretary tebali tuzigadda byesete ganzijja wange permanent secretary bwe muwandikira nampa nakkiriza zampa zenkozesa kati nze benti so tebeyambye so nabo tebeyambye kati babi bano Jakana ne basanga obuzibu osigira Jakana nafiira ku muntu osigira nga byayogera bituufu ninga bibulamu a little bit of polishing nti wabuyogera ku Katikkiro muteekako ow'ekitiibwa musabeze tafali kwakyo kituufu gamba okuzimusabeze tafali kituufu naye kikubye otya teekako ow'ekitiibwa Katikkiro tozimusaba ng'asaba muwalawo oba mutabani ow'ekitiibwa Katikkiro tubadde tukubuuza enteekateeka y'ettaffaali tulaba amasiro tegannagwa kiki sigamba Peter naye gwe Peter gwe Mayiga gwe Peter sente zaffe ziriwo zizo nani so that's a challenge kubanga ni Katikkiro bw'ogamba Peter nomugaa gwe Peter Mayiga ayinayo naye ababe abamukkiririzaamu mu kitiibwa kye abatajja naawe kukkiriza mu myaka gy'omuyite Peter sigira so kakati awo muneebwe ebuzibu bwe twesangamu ti omuntu ajja n'agamba gwe muhoozi oli institution y'emagye MP tobuuza nti General Muhoozi constituency eri wa magye Kigo Museveni ayina bakana abamukkiririzaamu ayina bajjeno bayambe ofuna emirimu twabadde mu Arua Jeno gwe bataddewo omupya yamwebaziza nti sebo webale okungoddo omululako ogufo guno era nkulayirira tugenda kulwana masajja kakati oyo atule butuuzi nga yamuwadde omulimu gwe Muhoozi gwe bajja kuyisaamu egaali naawe ate nga bakuyisaamu egaali bajja kuyisaamu bulungi nnyo nzitubula nga bintu bya gavumenti bintu ebyo bya activism nabiwumula. Who is the enemy? Mulabe yani, mkubani, nsigalawa. Nze sirwana lutolo nga abalabe sibamanyi. It's a stupid soldier Gaddafi bwe yagamba. Omusirikale omusiru yasigala nga kuba masasi ngo lutalo luwedde. Kasito lutalo lugwa okuba masasi. Kale nze abalabe bange bagwayo. Mpaka nfunye enemy omupya. Nisikuba bukube papa. Wekanga bakitene mefire. Hatuweza kubana ababone bakudde. Bano obunyonyi. Ekigere kakati munne ebintu bino ebirabo bino ebya kamera bino byetulimu. Buli bwo tula mu kamera omulabe yani. Aina capacity ki. Ovuma General Muhoozi capacity yo gimanyi. Abamulyako bamanyi. President 7 ekimusagaziza wano.
President Museveni ngavudde ku family emiliyoni 5 mu Uganda zavuwala family abasajja bali ku appointment letter gobanyita abantu banyo baga bakola mu government gasije bakola omudaga ati asin government nganaye irindako government ya wayi of address yeriwa oli mugiye ko ngatajina linda ndi kansala we nale mukumuruka banji butagala kola abana abo bafumbye Maria manji negwe nofumba mu dieri soka nofumba mu bufumbo obwokubiri naye agoberedde gulunet mudde wamwe basenga bakojja bamwe babatendeke engeri gye bakwata mwaga kazago nabagamba tafe abagala abakazi abakulu tofumba banga tema abadi bamugamba na samugamba abo bonna sabayita mu association tebyagala kujja biwandikira amabalu kebibonebone abadi bamugamba ote namugamba mu abafumbiddwa abakazi abakulu tofumba banga fumba omwezi gumoteme iPhone omukazi goyagala batasola kutukolera bintu mwezi gumutema nebo bagala bafumbe bere nyumba awate oli bungereza sijabadde eri tebawaata kakati omwamba kachi ayoze ngoye kaberenga usiga kubwabwe labadaba with due respect komao kuwawe otandike buto umanyiti nti obufumbo busala obufumbo busala nfe buto sala kiriza obutagala kola kyekyo bavuka ngalo bunani simaya bakutadde kwetokota mukwano enyonyi etokota era yekuzza ku association mulimu ne bani kati dagalasi talimu ya banji mayime bamenya amanya banyiga ninga tuli banji nze ne banyigira that is a fact mwena abavubuka ng'oli eyo ng'oyagala bakazi bayina ssente feel free associate kulunedi yatereramu yaterera kati go chamulira mu sikando kati ali ku music ba muziki kati anti luli obudde nagebye ebikazi woba nabyo toyinza fuluma muziki mupya nabadaba teyagwa teyagwa kulunedi kati yamala mucha wanada mu studio inze kankubulire gwe abiga yewa chipali bupali tajabbe music yali amufulumya gwe woga mambo simaye woba nabyo ati biga yali afulumya music ate singa amanyekeddwa paka bwe yayingira ebyo ebikazi bikulu tebikuwa budde obanga sweet obeera ku ki anti oba oyina bitwala biwuge gwe twala badaba babeera mu short na vest acho bagala mu nyumba ng'oli boti bado bashakibu shakibu mwalimu asasi shakibu mwalimu association cha mukwano gwange nnyo shakibu mani rasta kubuzaako member oyo ye meeting tazisubwa shakibu member yo member wange nnyo rasta wange mani sajjaliro fit abakazi abakute bakuwaga hapo shakibu tomulaba bwakoze malawo omwana w'omusajja bannange kiro misana babo mu bikini tola babera bawuga ebikazi ekulu yagala nnyo okuwuga nasimanyi kyebyagaza mazzi simanyi sedigatola efananyi yateka nawali mu swimming pool banezi nasoma abakazi abo bagalanya amazzi ebikazi ebyagala amazzi gutola nti era babeera mu swimming pool Shakibu ne Zali bawagalanya amazzi omugi kakati mukyala labat mwami labadaba segera akirize kikwagala mu nyumba ng'oli bwoti kikwagala mu nyumba mu short ng'olebeeta honey yes mommy go and pick my things please tobuuza ng'ovuga emmotoka ng'ogenda oleeta ebyokulya ninga Shakibu mukwano gwange nnyo akyali wange kitu kino bambi mpaddemu bambi ku bukodyo omwana oyo buli wemusanga tunyumiza ddala akikuba ekintu nangamba Junior ffe tetwandituuse wano we tuli naye bukodyo bwe buno alina obukodyo Shakibu singa waali oyo Zali bamwepankirako muvuga mwezi oyo alina amasomero oyo Zali omumanye gwe endabika yo gimanye gwe Zali ye mukazi asinga obulungi wano mu Uganda akaddiye n'obulungi bwe Shakibu awezezza emyezi emeka ku gali ya Zali ogenda mu mwaka nze nali tajja wangalawo omwaka tegunnawera naye manyi tajja wangalawo Shakibu
n'ebintu abikutte bulungi mu ngeri ya professional alina okubanga alisted oyo nawe waliwo oli omulala yaliwo ku gaali awo bamugobera oba mu weeks mmeka alaka yali teyali kiriya bangi bazze gaali ya zali olina okubanga oyo tazannya zanyira ku biralo oyo tazannya olina okubanga owunya bulungi olina okubanga oyambala bulungi olina okubanga weefaako she's a class ng'oli available oyo zali class olina oba available kazi avuga Bentley wakwagalira avuga Bentley musadi ngoddako yes kakati faba kyayina emirimu kati Gulunedi yazzeeyo kola ki music tolaba nti kati atambula yabivaamu yasooka n'abeewumulamu kye nakugamba nti alina okugenda mu Ibanation sabigamba byonna kati Gulunedi byakola nemuga kati Gulunedi alina okugenda mu kye bayita Ibanation osooka owumulemu weetereza kyaliko kwa wali brand yali agiyiwa abbi amasimu Duke tukiriza kugamba nti ba clients bakendeera kati Gulunedi n'ategeera nti now I have to tosobola kola music ngo obudde ate bono abujjawa mubeera abo babiri kati obudde onabujja obukola music sebeze nyimba zeetaaga obudde kati kyaliko kati Gulunedi yawummulamu ali mu Ibanation addemu ataakube ki alright mwebale nnyo mwebale ddala botwe tubadde naye nga njagala okwebaza ennyo timu chairman timu Genomozi timu MK ani ali ku gaali ya Mozi twabadde mwaluwe angande mbwa agaba akantu mwami kiki kye muliko campaign kiki kye muliko timu MK ya byabufuzi ng'abantu balowooza tuyamba Salvador Nige yamulabye Salvador anti mwana wa wakeri wabo mwaluwa yeki ye mobilizer iki kyamubeeseza ku gaali bebe kulu yabaddeyo na Daddy Andre yabaddeyo ye yatuyimbidde ku Daddy Andre naye ko ali ku gaali ye yatuyimbidde ku hotel Continental bagita batye ye yanitam okakasa Daddy Andre ko ali ku gaali mama kwa Salvador bebe yabakazi bandi abalala bali ku gaali banne eri timu ina abakazi Jeno bwana atambula bwati akalulu ajja kalya gaali ikaba ebijuju okusinzira nze ku bbanga lyenna akamalako General abakazi bali ku gaali ya Muhoozi General let me tell you mu abatimu chairman ebintu mubikutte professional Segeera bayamba bavubuka nga bayita through talent na mipiira gaali ya Muhoozi kuli ebijuju abijjawa nalaba abaana nga tugenda ne bana babira mu nsi eki byonna junior tekinokulati bikutegeera ebbanga ennaku bbiri ze namaze mu Arua tezansaze so tubeebaza nnyo tiimu MK tutambulira awo mu Bwasseruganda tegera obululu tujja bufuna tegera naye nga bayamba baana through talents bebekulu agenda zimba studio mu Arua yasabye general facilitation obaze yasooka okuzimba yagaye embuzi yasooka okuzimba yakoze ate naye okwetega okuli yakoze ate yagambye general Uncle Bebe yagembwe agenda zimba mbwa ina project yagala mbuka facilitation mbwa zimbe studio mu Arua nga bwe yazimbe eno mbwe yamba abanna Uganda mbu talents yazikoze eki era nagamba general nti now we are going to talk money to money not general or what segera okwetega okwabadde wali ningamba kye kyanko Bebe webale katubaleke mweyagale ogali yammwe emipiira bantu basambe naye nga jjatajja general MK ebyobukulembeze tabirimu semwefuula sibyakakati ayina ekirowoozo ne right now Muhoozi project ya buli omu kitegeera balamu yabadde ndeka tonjogeza byamaggwe kungoba ku tiimu ndeka tamale nange kaneesigalizeemu adde olugambo nina lungi naye teyabadde naye ndeka tukomaawo Emma gyali Uncle Emma sirabangako musajja alina kisanga banne akantu kano mukansaliremu kamutuka nange oluseke lwange weruli olusekero lulyawo Uncle Emma Kalosi Uncle Emma wa team chairman yawa kamiliyoni Range Rover Uncle Emma webale kunjagala nabade manyi Emma Kalosi Uncle Emma webale kunjagala Uncle Emma webale kutusembeza nze ku team chairman manyeka abantu basatu Uncle Toyota ne Uncle Emma basigadde tunaba Toyota ali ata
ata naye anko Emma ekitege kasoke anko Emma nzizeka tata akantu anze soko olinde kunga toyingira we baluseke va magaga ba sina chembe anko Emma webale nnyo ka facilitation katuuka taata webale obwa serugando obwo thank you I enjoyed Uncle Emma nga buli Uncle Emma bwagira maga junior junior baku Uncle Emma sagala Range Rover jo waka million but thank you for having omusajja wa little feet yo ete mulwana temujja entalo mayimba manyimwe muto kale ne mwekuba entale eyo ne mwekuba ate entale lazijja kuva ku sente temutuwanire eyo kugali yo musajja kuba tujja bateeka mawulire kemunatandika okulwanira ye lindako Uncle Sakozi sege saya mtu ayingira wenja sente zange buli omu bloga ngoli ku gali eyo wetuukire Chigire sagala muntu ali nya musente zange wajeziva nze sagala bintu byakwambala yambala masati tujja vaawo bubi nze ate mumanyi ku bintu bya sente nze sekweka nze najja nnonya sente temuyomba chigire muvuge kintu yengo nganga inacho mimanya wabera sente wanero okubawo entalo sakoze program ene gwere wano Kwana labe byali ebulu kulaba temuyomba amabuloboza agabe gulu eyo kyate sente basitade bibiche wabera sente wabera wewe temuyomba mugabane sente zamwe muri sente zamwe bulungi nnyo muge project naye nga saa kwata mu lusekeri wange Uncle Emma ne Uncle Toto abatu bagala nnyo timu MK mwebale nnyo mwebale ddala David Kalemera nkutumideko muganda wange Theron Music aba Theron Music mwe namba tumideko katale ya kando obumanyi obwana obu bwatabu bwana bunyirira mbuulira bunyirira bwerwa ojontwaleyo ojontwale mfuke bakutwalako mu Theron Music muganda bakwano bana bulina music ate bunyirira njaga bana bombabi tuba supporting